ate ekiri mu lumbe lwa Honorable Muhammad Segirinya obunkenke bw'amaanyi abakulu mu National Platform bwe batyo bagobye bannamagye abeefunzizza omukolo gw'olumbe era nga bagamba nti Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwani butakkirizibwa kuziika oba kusiibula mukwano gwe Honorable Muhammad Segirinya mu kitiibwa oba ani yabibagambye oba okuva ddi oba okutandika ddi mutuggyeko ejjoogo n'akamanyiiro banange mutuggyeko ejjoogo n'akamanyiiro twongera bategeeza nti mutuggyeko ejjoogo n'akamanyiiro Honorable Muhammad Segirinya agenda kuziikibwa mu bitiibwa byonna aba National Platform bye basazeewo era tugenda musiibula mu kitiibwa ekimugwanidde mbu bano nno baleese abawanvu n'abampi okulemesa Honorable Muhammad Segirinya okumusiibula mu kitiibwa era nga mu bawanvu n'abampi baleese mulimu bannamagye ab'enjawulo mulimu abantu ab'enjawulo ne basajja mmwe mujooza eggwanga lino basajja mmwe mulemesezza abantu okukola ekituufu kye tulina okukola Honorable Segirinya tabadde wadde na mmundu tabadde wadde naki abadde na mumwa gwokka na social media Segirinya yepromotingidde ku social media era ffenna kwe tumumanyidde kati ogaana otya abantu be munnange okujja mu lumbe lwe mwagala ki basajja mmwe lwaki muleetera abantu ebikulowooza ekintu ekirala lwaki mmalamu abantu amaanyi lwaki muleka abantu baffe okubeera nga buli kaseera babubuusabuusa lwaki muleka abantu baffe okubeera nga babeera mu maziga ag'enjawulo twongera obajjukiza n'obategeeza nti buli kintu kibaako entandikwa ate era n'enkomerero wumula mirembe Honorable Muhammad Segirinya wumula mirembe mukwano gaffe wumula mirembe tujja kukumeesinga nnyo tusaba omwoyo gwo omukama agwanize n'ekisa tusaba omwoyo gwo omukama agukulembeze ate okulaba nga tukola buli kimu kye tulina okukola tulina okukkiriza nti Katonda waffe ye yakutuwa ate era mukama yakututte tusaba Katonda oyo akwanirize tusaba Katonda oyo akuteeke ku mpimpi ne bamalayika be tweyanza nnyo mukama byakusobozesezza okukola era twesiimye nnyo okubanga otambula wamu naffe mbeera bwetyo bweri mu lumbe lwa Honorable Muhammad Segirinya amawulire ge tufuna si malungi gategeeza nti ate aba SFC baagala kwefunza mu biigwe naye tubalaba ne bye mukola tubiraba atwalize wamu atuyambe ku kitundu n'eggwanga lyonna abadde muntu atazikawo era tusaba Katonda amukuumire mu mbeera esinga okuba ennungi gy'alaze enekireko kutuza wawana netuze wawana Kadi wabulu hakuna tukenda kuleka hakuna joa Betemera berigo mugana wange ali mu kulaba akera kano nakona kulabanga yanga omubiri gw'omugezi gumaze okubanga gutuuka bekyemiza okutegeezaako omulungi andaba akaseera omulungi andaba akaseera makono yakutomu anji meya bwetyembeera bwerigo muganda wange tumaze okubanga tuyingirawo okulaba nga buli kimu tukikuweereza gwe mulungi ali mu tulaba akaseera kano eyeekuumiddeko nga Honorable Muhammad Segirinya tumaze okubanga tuyingira ekyalo tumaze okubanga tuyingira akaseera kano gwe omulungi aliko akaseera kano eyeekuumiddeko tumaze okubanga tuyingirawo era omubiri gw'omugenzi Honorable Muhammad Segirinya tumaze okubanga guyingirawo wano ku kyalo ekyalo oye tula akaseera kano bwetyo atulaba yesikiriza okubategeezaako akaseera kano bwetyo embeera bwekyali okulaba nga buli kimu nga nkikuweereza netiwaka mugambye netiwaka
network tugende n'ekyo kiriwo omulungi andaba akaseera kakugire nti bannange mukiraba bulungi nnyo buli kimu mukiraba bulungi nnyo bwetyo embeera bweri tumaze okubanga tuyingirawo bwekyinza okutegeeza omulungi andaba akaseera kano bwetyo embeera bweri nga buli kimu nimukikuweereza gwe muganda wange andaba akaseera kano tumaze okubanga tuyingirawo bwetyo embeera bweri era tuwagamba nti olunaku lw'enkya pulogulaamu zigenda kutandika ssaawa 2 mu makya tugenda kuba tutandikirawo okulaba nga tusiibula omwagala w'abangi Honorable Muhammad Segirinya nga bwekityo bwekiri kyoli mukulaba akaseera kano yekuumiddeko bwekyo embeera bweri omulungi andaba akaseera kano era nga buli kimu okiraba bulungi nnyo era nti loud and clear tumaze okubanga tutuuka twabukeezeza enkokola okulaba nga buli kimu kigenda bulungi emalikaisana twabukeezeza enkokola era nga tumaze okubanga tuyingirayo gwe atamanyiyo ebanga okulagirira olaba bwobanga wakava erukaya otambulako katono nnyo nyini ddala kadistance katini nnyo okubanga otuuka wogenda wokyamira okulaba nga buli kimu kigenda oba obyuse omulungi andaba akaseera kano bwekyo embeera bweri tuyingidde tuli mu kyalo tuyingidde kati tugenda webagenda okubanga buli kimu kiggwera emikolo gyonna tugenda okubanga kiggwera okulaba nga tuwerekera muganda waffe Honorable Muhammad Segirinya wa Uganda empya musajja ono abadde mulwanirizi wa ddembe naye munaaye bulijjo ayagala Uganda empya naye Uganda empya abasajja tebamuyinze giyingira Uganda empya abasajja tebayinze okulaba nga agiyingira munaaye bagimulemesezza abasajja tuyinza okutegeeza byebibye bambi bikomyawo Segirinya era yabagambye temumuteekako rest in peace yabagambye tekako fight hard Mr. Update tekako fight hard Mr. Update kyandaba tumaze okubanga tuyingira ku kyalo akaseera kano ekyo embeera bwerigo omulungi tulaba akaseera kano era nga tuli kubanga twongera tutambula twakedde ku makya babiri okulaba nga tutuuka wa muganda waffe Honorable Muhammad bwekyo embeera bweri omulungi aliko andaba akaseera kano kasibe nti buli kimu era okiraba bulungi nnyo buli kimu era olifuna bulungi nnyo nawe naamakulya bwekyo embeera bwekyali aliko akaseera kano kasibe nti buli kimu okifuna bulungi nnyo kasibe nti buli kimu okifuna bulungi nnyo okulaba nga kuweereza bwe omulungi aliko akaseera kano eyeekumiddeko bwekyo embeera bweri okulaba nga kuweereza buli kimu ekigenda mu maaso okulaba nga nkuwa buli update egenda mu maaso bwekyo omulungi andaba bwekyo embeera bweri olunaku olw'enkya temwerabira na His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubanga abeeyungako olunaku olw'enkya naye agenda kubanga wali naye nga agenda kuba kuweereza live coverage eno okuva lw'entansikati mpaka obudde okuziba luno olunaku olw'enkya agenda kubanga gwenga live coverage era gwe twewuune buli kimu tugenda kubanga tukikuweereza buli kimu tugenda kubanga tukikuwa gwe mulungi atulaba akaseera kano buli kimu tugenda kubanga tukikuwa buli kimu tugenda kubanga tukikuweereza gwa yeekuumiddeko akaseera kano bwekyo embeera bweri omulungi bwekyo embeera bweri era nga tumaze okubanga tuyingirawo
aze oyogoli mukulabaawo ali mu kudduka ng'akudde ekipande musajja wattu byamuweddeko yabadde omuyambi we naye munnaawe kyenyiza okutegeezaako munnaawe agamba ebyokulinya kakoda mbiddeeko olekereko muganda wange ekyemera beerikomulu kikukuzo kyemera ekyakuweza ekimu mulimu kwolekera kubanga twolekera wekumiddeko ekiseera kano kubanga twolekera yita munno tegeeza munno nti essaawa zino tulimu kwolekera kufonda essaawa zino tulimu kwolekera twagamba nti eno eriwo okubanga aweereza amawulire agasitwago owulire abakwata ku nkyukakyuka owulire abakwata mu esendo kyakweisetamu wakuuna ababaka abenjawulo mubagambye gwe munauganda aliyeyo yonna wongera okubanga omusabira ebiseera sinjula agawaisetamu yongera okubanga omusabira gwe munauganda aliyeyo yongera okubanga omusabira ebiseera yokati kyakweisetamu yongera okusabira ebiseera yokati kyakweisetamu wakuneeriza yayingira palamenti yajja honorable Joel Ssenyonyi bamugaya yajja bamugaya naye muganda wange sajja akaliro bakawulira yajja bamugaya honorable Joel Ssenyonyi abasajja bamugaya ngagamba akakya ono alagira ti gwetenyezaazaako palamenti awo yasokera mu palamenti yasooka kubanga muddamawulire nabanga akisakira ku asinkana ne president yesaali namugamba nebakitetenetunulwa bannayuganda agamba aboyogedde tetunulwe bannayuganda kibye nalekulira era nabagamba najja neyengaza baavaawo bajja ekisente kya bitopowa ne bamuwa obwongezi n'abeera spokesperson era owa spokesperson n'abeera nga ayogerera ekisimbe ekyo twavaawo netuyingira akalulu awo netufuna pati eya national unity platform era nasigala nga omwogezi twavaawo ate netugenda mu kalulu twagenda mu kalulu neagamba akangende enakawa eno gyembeera nagenda abantu enakawa ne bamulamu obwesige era bamulamu obwesige bamutekamu abenakawa ne bamugamba katusindike osununule ngaako yatuukayo mu palamenti enakawa ne bamwesiga ne bamuwa akalulu era abantu enakawa tubeebaza nnyo okulaba nga amwawakuna yavaawo ajja pulezidenti n'amusima n'amugamba kansite mukwase akakiko akosase nakukwasa akakiko kakusase mukwasa akakiko kakusase kakukumiza abasajja abaali baja sente y'omusolo n'agamba mwenge sente gemuli erina okubalamisa erina okubunya abanauganda sente y'omusolo wavaawo omuwenti kyalida of opposition ekifo kyalida of opposition kulowooza bulungi mutamongi yeyamanya akabiro kaliko omusajja mulungi kyalida of opposition leo eyaliwo omumanyi eyali ebitaano yali yawulwezaako mugeza nga musiisiriza akazigo naye kati ono ye awulira kakamulali kokkakokka era akabalagala awulira kakamulali akabalagala era okubalo yajji muli munda nga kasomyo gwe munauganda atamanyi kasomyo obaku akamanyi buuzaako muno mugambe akasomyo etya ajja kubanga akubuulira kamyoyemonaleko Joel Ssenyonyi buulyako ebitonotono ebimukwatako era nga wegamba nti yogera kubanga omusabira kyinza okugamba naye kubanga omusabira era musabire ddala ddala nnyo ddala kwekyembeera bweri omulungi yekumika kwekyembeera bweri mugamba balinde akisike mu maaso basobole osinziira ali waseerera
Fight hard here, Mr. Update. Fight hard, Mr. Update. Miriam katono Kwata mbaba kwata mu baba itewo mlamje balu boda baina bativyo ba ne bwenga mputte mu bulamu bw'ensi eddwaliro n'ebikozesebwa by'abantu ambulance ebeerewo mu bantu yagibawa era ambulance yabwe egenda kubeera bannakawe Siboru jegere mota wanga ali wano kwenyigiriza ngenda naye ndio mucha ina che agana cho awo chikenya mangabe yaba sandise do kwetala abazibu nyabo mukoerekera waka autobi Niembo
asibemu gamba asibe sokeyo andisibye tumusookayo kwatamu kati tukusookeyo tusooke tuveeyo tukusookeyo abavaako tuveeko kwatamu gamba linyini